Sawa y'omunaana etuuse kalagaani bwe kataggwa buli kannabasuubiza okuyitirako wano ku ssaawa y'omunaana. Mukuŋŋaane baganda bange ne bannyina ze tumiringula akasonga kuno anti omuganda agamba nti obutaggwa guboolanya abataka n'ebbwadde ne likwatwamu nnyini lyo. Suula omuggo oyo noona omwana kubanga ensi yeegunjuza ttemu. Naffe bwe tunaasuula omuggo ne twonoona ababaka baffe yo NRM ejja bagunjuza ttemu. Kya buvunaanyizibwa ak'olumu tubeegambireko nga tekinnasamba ddagala ŋŋamba ekizimba yenze yeekolera itongwa taaginga buli gw'omanyi naddala munnankyukakyuka oba taaginga oyo abaddemu n'akakunkuna ku bigenda mu maaso osanga we naaviira ku live eno anaabaako ne kyayizeewo yenze yeekolera itongwa sharinga vidiyo eno gintambulizeeko efuuke kabuna mawange era n'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mumuntu agingireko. By the way njagala okutegeezaako bannayuganda bannange abali ku live eno olunaku olwaleero, sizze kuvvoola muntu yenna, sizze kunyoomoola muntu yenna, sizze kukkakkanya muntu yenna, nzize kuwa ndowooza yange nga nze itongwa munnankyukakyuka nyigirizibwa atakyasobola kwakiseesinga nsi ye, atakyasobola kwakiseesinga ddembe lye, atakyasobola kwetaaya. Kyannaku nnyo kyabasajja bba abasobola okwetaaya, abasobola okutambula nga bwe baagala, abasobola okugenda wano na wali, ate munnange baagala ffe tuleme kwogera ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe ate nga yeffe abasinga okunyigirizibwa. Njagala okutegeezaako bannayuganda mwenna abali ku live eno, oyinza okuba oli mu kunyigirizibwa mu nkyukakyuka eno gye wasalawo olonde, naye yeekolera ndi mu kunyigirizibwa, yeekolera ndi mu kutulugunyizibwa, yeekolera naggyibwako eddembe lyange, yeekolera nninga ng'omusibe, yeekolera nninga ng'emmomboze, yeekolera nninga ng'atali munnayuganda. Kakati bwe mpulira omuntu yenna nga nzijjako rights zange ez'okwogera ku bigenda mu maaso mu nsi yange, ez'okuwa endowooza yange, ez'okwemulugunya, aba talina njawulo na nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, kubanga ekyo kyennyini kyayagala okunzigirako eddembe lyange oba kyayagala nneme kwogerako. Ate y'ensonga lwaki nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni anjigga naye tanjagala njogere ku bigenda mu maaso mu nsi yange, era ng'akitwala nti musango nnyo okwemulugunya ku bigenda mu maaso oba ku bukulembeze obw'ensi yange. Sigenda kukkiriza ate ne munnange bwe twalirwanye kunzijjako eddembe lyange eryogera ku bigenda mu maaso mu nsi yange, eby'okwemulugunya ku bigenda mu maaso mu nsi yange. Yenze yeekolera itongwa. Mbadde mbasaba muntambulizeeko vidiyo eno mugishayaringeko, otherwise tetugenda guluminga badikiteetazi balala. Tuli mu kulwanyisa dikiteeta olw'ensonga abaana bangi bali mu makomera lw'amaloboozi gaabwe, lwakwemulugunya kwabwe. Ate twemulugunya olina akugamba nti oli kisaati tolina kwemulugunya, lekera ffe bansiba mataayi twemulugunye ku ddiiru ki? On which ground? Mbuuza ku ddiiru ki era on which ground? Okukunzigirako eddembe lyange eryemulugunya erirako obutali bumativu bwange, otuuke n'okgenda ku mpewo ompita amannya tasaanidde. Bazzi ba misango, bazzi ba bikolobero, ffe tugenda kukkiriza bamenyi b'amateeka kututegeerera. Abamenyi b'amateeka be babafudde kyemuli. Yenze yeekolera itongwa. Munshayaringireko vidiyo eno tetunnaweera baganda bange, kubanga wano we tulaga tugenda kufa. Nkiddamu, wano we tulaga tugenda kufa. Naye mbasaba bannayuganda bannange, temuyisaamu omuntu yenna amaaso, temukkakkanya omuntu yenna, naddala mu bakulembeze. Tuwabulenga bawabule, tetubayisaamu ki maaso, tuwabulenga bawabule. Mbeegayiridde muntambulizeo ku vidiyo eno etuuke kubona Mpuuga. Tiyeko mwampulirako mmaze ebbanga, kati sikyabalwa mbapya matwa gammwe, kenkuliriddemu okuteeka eno badde saggula funa emboozi, anti engeri gye mundaga muli amaanyi, sivisa budde bwatulo nsula njiya, endongo kenjiwaakisa ejjula enkwawa, buli alina akasoda k'ogiro ssaawo,
nalina gy'olako gy'otuula buli kigambo kyennyumya mmanyi ofiirwa naye siziyiza fuluma kwataawo abammanyi ne b'omubikira tuula mu nsonyiwa okulanda gg'obandudde leka ejjute ndikwateko nnafu obwedda omusango gunkakatteko nsibwa emyaka olw'amazima agenzize buzizeeyo. Alright, owekitiibwa Honorable Mpuuga, owekitiibwa ennyo Right Honorable Mpuuga Nsamba, sigenda kuvoola, sigenda kukakkanya, naye kkiriza okwemulugunya kwange. Owekitiibwa bwe wabadde ku programu kkiriza obagaana okuva ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'ejjo ekubirizibwa Medi Nsereko, wabadde obalaata, wayogezza obusungu, wayogezza obukaawu. Owekitiibwa Mpuuga n'otuuka ne ku extent egamba nti abantu abamu balina kutuula butuuzi ffe tubakulembere, which is okay. Nange yeekolera itongo gwe mulaba wano, njagala nnyo ekigambo kukulemberwa, era nze ebiseera ebisinga saagala kukulembera, ne weba mmotoka njagala nnyo okuvugibwa, saagala kuvuga kubanga Sweet Mama oyo omukyala bamuyita Angel, yeeyita Sweet Mama kansala wa Nuupu, yanjazikawo ku mmotoka nangamba woogerenga ku interview yonna emmotoka weeri naye mwana tusaagivuganga. Saagivuganga nga nfuna muntu n'anvuga because njagala nnyo obudde bwe ŋŋenda okumalya mu kuvuga ate mbukozese nga ntazaama n'okulowooza kye ŋŋenda okuzzaako. Y'ensonga lwaki saagala kuvuga, njagala nnyo okuvugibwa. So mukulu Mpuuga, nze saagala kukulembera, njagala nnyo kukulemberwa. Si kibi kye wayogedde nti abantu abamu twetaaga kutuula tukulemberwe, naye onkulembera ondazaawa? Kyekibuuzo ekisooka Owekitiibwa Honorable Mpuuga. Okunkulembera siganye, naye onkulembera ondazaawa? Katugambe gwali mu maaso, nze Owekitiibwa Mpuuga nzija nkuvaako emabega ne ŋŋenda okulaba ate wompisa waliwo akateebe oba wompisa waliwo ttimba, olw'okuba maama gwakulembera munnange nsigale nga nzija ngoberera. Ekyokukulembera si kyekikulu, naye ontwalawa? Si kiri okutuula ku driving seat oba ku steering n'onvuga, naye bw'oba onvuga oli mu kunvuga ng'ondazaawa? Ekyo nalyoza nti ekisinga obukulu nti n'abasaabaze abali mu takisi, dereeva bw'aba bavuga ne balaba nga asaliikiriza nnyo ppanya, amugamba nakugambye enviira mu kyali waddala naye nga ndaba osaliikiriza eno ntinda. Then kibadde oli bw'omuvuzi okumunnyonnyola nti owange wano waliwo kajjaamu oba waliwo aba traffic katwetoloola eno naye tujja kutuuka mpola, so si kumugamba owange nze nvuga. Ono gw'oli mu kuvuga ye boosi wo, gwavuga oba mukozi. Njagala okutegeeza ku Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, oli mukozi waffe, toli boosi waffe. Okutuvuga tetugaana kutuvuga, naye otuvuga otulazaawa? Otuvuga otulazaawa? Direction ki mwoli mu kutuvuga ng'otutwala? Tukulaba emmotoka ogivuga naye oyagala tunnyika mu nnyanja tusigale nga tutudde. Bw'oba oyagala tuvuga naye nga tulaba otutwala mu nnyanja oba ku nnyanja ate nga ffe twalaganye kugenda ku lukalu, bwe tukubuuza owanga otuvuga otwala totuvuma nti nze nvuga mwe mwatondebwa kuvugibwa. Tugambe nti emmotoka laadiyeeta ebaliridde tugendako wali kumwala kugiteekamu ku mazzi, so kusi kwefuula kabejja kutulaga nti bwe buli kimu. Abantu abamu balina kutuula then ffe ne tubakulembera, which is okay, which is very good, and I'm so proud of it. Oba okubeera nga nkulemberwa bukulemberwa nga nze sikulembera, but oli mu kunkulembera ng'ondazaawa? Oli mu kunvuga ng'ondazaawa? Sikugaana kunvugavuga oba tutuuka nkya ggwa n'amanya, naye oli mu kuntwalawa? Oli mu kunvuga nga nzijaawa? Tukulemberemu, naye tukulembere mu ngeri naffe gye tutegeerako. Tukulembere nga bwe tulaba nti awo tukulembera naye tutwala mu kateere, tukugamba owange Owekitiibwa
eno gasi direction gye twagambye nti gye tugenda then gwe tunnyonnyole nti tugenda Ntebe naye Ntebe road aliko jam mbadde nsaliikiriza tuyite Kasenge tugwe Nakawuka then tunaaviiramu Ekigungu then okujja wange ngamba ngani nze nvuga yengo ngamba kotya gwavuga tetuganye vuga mmotoka yo tetuganye nayo tuvuga otutwalawa mulekerawo okutuulanga mu studio olw'obwo obukombe bwe mulimu olw'ebitiibwa bye mulimu ne mutandika otubalatirako zindi mukulembeze waalibadde mukulembeze ow'ekitiibwa ennyo gwempe nnyo ekitiibwa era gwente nnyo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga singa simaanyi ganje munnayuganda kuteera ababaka bangi mu paalamenti osookedde mu National Unity Platform lwaki mu National Unity Platform gy'osookedde okufuna obwalupu maanyi gange nze gwoyagala okugamba nti siina kuwabula lwaki nali nsobola okuwabula nti owange leero olukuŋŋaana tulukube wano owange leero olukuŋŋaana tulukube wali ffe tukuleetedde namungi w'ababaka mu paalamenti kubanga bukya lubanga lwa mmindi opposition tebangako n'ababaka bangi mu paalamenti nga be tulina ate nga n'abalala baabatubbako buki bubbi gaali maanyi gaffe tegaali maanyi g'Ompuuga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba gaali maanyi gaffe abalonzi tegaali maanyigo kakati mbadde nkusaba ow'ekitiibwa munnange olulala bw'obanga oyogeranga ku nsonga ng'addressinga bakamaabo leka kulowooza nti yeggwe bakamaabe Mpuuga ffe babboosi bo ffe bannayuganda abaakuwa ababaka abangi leka kwogera ng'otukudaalira leka twogera ng'otukakkanya leka kwogera ow'ekitiibwa ng'otuduulira leka kutulaga nti gwe towabulwako kati Museveni tunaaba tulwanyisa waaki naye yayita tibuhabulwa ng'eddembe lyaffe ffenna alitumazeeko lwa nsonga nti tawabulwa abalonzi bo bwe bavaayo ne bagamba wano ow'ekitiibwa oba babboosi bo ffe babboosi bammwe mwe temubangako babboosi baffe njagala okubategeezaako nze leero n'enkya ne luli ndisigala nze itongwa kisaati Mpuuga siina kyenkwetaasa naye ate ggwe oyagala okusigala ng'oli lupu oba oyagala okusigala ng'oli member of parliament gwa neetaaga kati yenze boosi okubanga n'omusaala gw'ofuna gwange omulimu w'omusolo nkwata bulungi ngendaako mpola wendaze okwemulugunya kwange mpulirizaako ak'olumu leka kuddayo okugamba nti buli alina smartphone alowooza ategeera nnyo budda ku smartphone ne bugula buddata ne butandika okutuwogganira ne butandika eyo smartphone ye yakufuula lo njagala okutegeeza gwe munnayuganda ali mu kulaba vidiyo eno smartphone gye nnina y'ensonga lwaki ow'ekitiibwa Honorable Mpuuga right honorable mutiibwa ennyo lopo olwaliwo ba leader of opposition byatandikirawa His Excellency Bobi Wine bwe bamuzinda Arua ne bakuba yasindika umesasi yatwitinga nti ndi mu hotel room nekwese naye dereva wange bamusse ne tutandika okutambuza message Free Bobi Wine olubamaze n'okumukwata Free Bobi Wine abazungu ne babira Bobi Wine n'afuuka ensonga from then Bobi Wine yafuuka w'amaanyi njagala okutegeezaako amaanyi ga His Excellency Bobi Wine oba amaanyi ga struggle gatandikira ku smartphone kwe gasookera tegasookera ku ground smartphone eno gy'oli mu kunyomba ku ensonga lwaki olunaku olwaleero wafuuka lopo njagala okuddamu okutegeezako ku ekitiibwa smartphone eno gy'oli mu kutuvuma ne mutuuka okutuvuma ntuli ba mirimu gimbuze y'ensonga lwaki olunaku olwaleero oli leader of opposition byatandikira eno era ffe twatambuza message ya Free Bobi Wine munnange mmwe amaloboozi gammwe tegaali mangi nnyo ne bw'obanga olina kye wakolako nkakasa temutusinga bungi ffe abantu ba bulijjo kitegeeza twakola omulimu munene okusevinga Bobi Wine agenda okudda nga si oli Bobi Wine gwe baali bazinduukiriza omulundi ogumu bamusaanyiwo smartphone eno gy'ovuma ow'ekitiibwa right honorable gwempe nnyo ekitiibwa ye yakufuula lopo toginyoomoola ow'ekitiibwa temukivuka bannantawabulwa ffe nga babboosi bo tukedde twemulugunyiza saalimu oba osanga
naye abantu beemulugunya kuba be ba boss naye kano tetwakategedde mwogera ngani owekitiibwa right honorable Mpuuga eyo mu politikisi wammwe ow'amatayi twavaayo dda wagambye mwe mulina kukulembera ffe tulina kutuula ne tukulemberwa mutukulemberedde emyaka 3 bansi b'amatayi naye mwe musooke mwebuuze tutuusewa owekitiibwa tutuusewa lwaki ffe bakisaati mutukakkanyanga lwaki mulowooza nti ffe tetulina mugabo ku nsi yaffe lwaki mulowooza nti ffe tetulina kwemulugunya ku nsonga ya nsi yaffe owekitiibwa Mpuuga nze neewala nnyo okukozesa olulimi oluvoola nga njogera ku nsonga z'omunda mu kibiina era y'ensonga lwaki ne bwenzijja nga nnakwemulugunyako ate nsooka kwebaza wookoledde ekirungi ate sambulangako muntu bitiibwa bye kyoba Mpuuga kimpuuga n'ebirala nkuyita right honorable byofunye engaloopu nenkuyita ow'ekitiibwa lyewajja emmenge ewa Ssaabasajja Kabaka ekyo kikulage nti mbasize kuweebuula naye mba nzize kutuusa maloboozi g'abantu ag'okwemulugunya gwe g'otasobola kuwulira kuba wagaye munnange toba ku smartphone zaba mirimu gy'imbuzi ow'ekitiibwa Mpuuga mukkirize ng'abalonzi beemulugunyeeko temubategeerera tewali gw'ogulira data bw'oba ku Facebook ekubuuza what is on your mind nti mwana Mpuuga ne twamutegedde oli ng'ateekayo so see what will not annoy Mpuuga okujjamu ng'onaakola apu yo n'abantu by'oyagala bawulire bwe bagamba naye omukulembeze omutuufu yabadde takola kye wakoze yabadde awuliriza okwemulugunya n'abaddamu politely ne watuzzizaamu obukambwe wabadde nga atali mukulembeze n'otuuka n'okutulangira nti mmwe mutegeere nnyo era mmwe mulina okututegeerera naye ng'ate byonna bye mututegeerera binyigiriza ffe abantu ba wansi ow'ekitiibwa right honorable Mpuuga byonna bye mukola binyigiriza ffe decisions ze mukola mwenga bansi b'amatayi era ziggwera mu ffe ba kisaati decisions ze mukola mwenga abaasoma era ziddirira ffe bannawoomerwa emboona oluusamu tetwawoomerwa mboona lwakuba twali tusaagala naye nange embeera teyatusobozesa ffe bazadde baffe baali bannaku tebaasobola tuweereranga mwoba osanga ebyo mukola twalizze ne tubyekolera kakati naalisabye ow'ekitiibwa Mpuuga n'obuwombefu bungi n'obukakkamu bungi abantu we bavaayo ne bawa endowooza yaabwe ng'omukulembeze bannyonnyole bunnyonnyozi kubanga bali babboosi bo tovaayo na busungu tovaayo na kaalaamuuka mwe mwina kutuula ffe ne tukulembera mutukulemberedde emyaka emika ffe muyita bakisaati tukyusizza system mwe oli politics gwe mwalimu nga temubalirirwa ti abantu bagendanga ewa Museveni baani bano basesiriya n'abalala ne basala ne balya mu bantu nga tewali abagambako essaawa eno abantu babalaze nti be bannannyini ntebe ezo mutuula nkaddemu essaawa eno ow'ekitiibwa Mpuuga abantu babalazeeko nti be bannannyini ntebe ezo mwe mutuula ndowooza kyekisinga okubaluma abantu babafugira batya mu ntebe ezo yes be babasindikayo omanyi abasajja bano batufuula nti balungi kulima babi kulya tuli balungi kukola mirimu naye nga mukulya tuli babi nga tuli balungi nnyo nga mutukwata ng'ekitaatika nga mutukwata ng'ekyatika mu budde bw'okunoonya akalulu deni ate lwaki we mutuuka eyo mwagala tukwata ng'ebitaatika ba honorables wabakubiranga amasimu mu biseera bya kampeyini owange honorable kino olaba oti osoma mmoyogedde ensonga nga nentajja kukubira akwebuuzeeko bwe batuuka tebakwata mesagi tebaziddamu lwaki ffe ne tukkirizibwa kuwabula nga mutudde mu ntebe eyo nga twawabulanga nga temunnatuula mu ntebe ezo mwani yabagamba nti mmwe babboosi baffe muli bameka mmwe abeeyita babboosi baffe tuli bameka ffe bwe muyita abakozi bammwe tetuli basaavanti bammwe boosi bwakeera ku makya n'akutwala mu faamu olunde nti
bwakugamba nti owange eri ente ng'erina kalusu nga tekyanyirira bulungi eri nga tekyava mata munnyonnyole bunnyonnyozi munnange nti bbula lyaliwata oba bbula lyakisula todda oŋŋambako ngani omanye ebyente ggwe bw'oba wali omanye okuzirunda lwaki tewazeerundira ffenna tetugenda kubeera mu kulunda nti ate singa yazeerundira singa toyina mulimu wulirizanga nnyo eddoboozi eriva mu b'okulembera waliwo n'agambye temwasomako bwe buzibu yes tetwasomako I agree tetwasomako but akalulu kawe yasoma kakauntingiwa kyekimu n'akangi ataasoma ate era nze ataasoma nze nsinga okwetaaga mulaga abeemu eddagala kati nnina okwogeranga ku nsonga ezo kubanga omwana wa Mpuuga tebamujjanjabira mulago omwana wa Mpuuga tebamujjanjabira mulago omwana wa Mpuuga tasomera mu UPE yeffe tuzjanjabire emulago bakyala baffe bazaalira emulago abaana baffe basomera mu UPE bwe tubaako bye twemulugunya ku nsonga y'obukulembeze tuwulirize omulala ŋŋambye yeekolera lwaki ensonga zino tezagenze ku sekuriteeriyeti ye yagenzeeyo lwaki teyagenze n'azimalira eyo lwaki yazitutte ku rediyo ya Kyabassa kale tukkiriza ffe tuli basiru nga bwe yatuyise ebikennembe ebiwuka emmamba ebikere nga bwe yatuyise fakkirize nti tetutegeera omuntu atategeera bw'ajja online n'ayogera by'ayogera wagambye tategeera tomwanikula gwe genda wa mukama ozikwate kisajja kikulu olabye bwe twamukubisizza experience y'obusiru ne tumuleeta mu batategeera lwaki ye teyagenze ku kitebe lwaki yagenze kweyabiza eri n'ayogera buli kigambo ekijolonga abalonzi n'abakulembeze ab'oku ntiko mu National Unity Platform munnange mwaleeta akatimba kamukokota nga bwe wagambye mwayoleramu ebikere ebikennembi n'ebirala byonna bwe tutyo bwe tulise ow'ekitiibwa Mathayasi Mpuuga Nsamba lwaki tetwali ebikere before lwaki twali baana lwaki tufuuse bikere ng'otudde akalulu k'ekikere kaali kamu n'akalulu ka buffalo kaali kamu akalulu k'emmamba kaali kamu n'akalulu k'abo b'oyita abanene kaali kamu kitegeeza bwe mba nayonoona obudde bwange ne nnoonya akalulu bwe mba nayonoona tayimu yange ne nkusaggulira akalulu oba akababa kabo bwe mba nayonoona tayimu yange omusana ne gunjokya olw'okubanga ggwe kkiriza nti siri kikennembi nange omusana gwanjokya nga njagala bakulembeze be nnaagambako nga njagala bukulembeze bulungi sebo ow'ekitiibwa Mathayasi Mpuuga Nsamba abantu we baavuddeyo ne beemulugunya Saggirinya ateereddwa naye ateereddwa atya ze nasoose mbagamba sigenda kunenya w'ekitiibwa Mpuuga kujjayo Saggirinya ne Ssewanyana kubanga tetubadde tusabirira nga sinnagenda kuyabaddeyo atya nasoose kumwebaza okubajjayo then bwe kiba nga kituufu nti yasisinkanye abaabatadde yawaddeyo ky'okumuddiza bano tuyina abasibe bameka aba National Unity Platform ye lwaki twesibanga nnyo ku kintu teesa naye yatuwadde babiri walibo bameka ate ku babiri baatuwadde agenda kutwala abalala ekyo si kye twayagala ekirala lwaki Museveni yeefuula mulyazzaawo akuwadde aba naye ng'agenda kutwala 10 mu lunaku then awo oba okoze eki fere tulina kusenanga mazzi nga tusenera mu bisero gayita buyiisi tetulina kusenanga mazzi nga gayita mu bisero gayika buyiisi twagala tusena amazzi ganywereremu nga buli ttonde erigudde mu twongerako lyongere so si kusuula mu ttondo limu ne gafulumaana baatuwadde babiri bagenda twala bameka ne bagamba ekizibu kya Uganda bakiyita Museveni gwe tulina okulwanyisa tujjewo ebirala tuli biraba amadda olwo wano Uganda ng'agambye laga obujulizi nti Mpuuga yateesezza ne Museveni okuggyako nga totegeera olulimi lwenkozesa Oluganda ngambye abantu beemulugunyizza yabadde alina okubannyonnyola ekituufu ng'omukulembeze teri agambye
nsigamye nti Mpuuga yasisinkanye Museveni oba nsigamye nti Mpuuga yasisinkanye Museveni naye nkugambye ge maloboozi agava mu bantu bakulembera oba baweereza ng'omukulembeze omulungi kyabadde gyali okujja abannyonnyole nti abange bwe mukirowooza si bwe kiri naye yavumye buvumi yayombye buyombi ng'alinga gwe bagambye amazima ng'alinga gwe babuulidde ekituufu otuka okutuyita ebikennembi otuka okutuvuma otuka otukolera bwoti muli bikennembi ebikere kakati njagala nkubuulire kuva lwe wayanikudde ebikere tugenda kukuteeka ku levo y'ekikere okuva ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga lwe wayanikudde ebikere tugenda naffe kukuteeka ku ntegeera y'ebikere anti watuyise ebikere ate n'oyanikula ebikere kkiriza tukuteeke mu ntegeera ey'ebikere wagambye abaana baweebwa ssente okunnumba buli buloga bamuwa ssente okunnumba gwe tawa wamuwammeko okulumba zaake hayitawa munnaffe ali mu kkomera wamuwammeko okulumba zaake wamusasula ekyayiza naye wamusasula okulumba zaake namumamirira magazini wamusasula hayitawa yali akuba zaake gwe wamuwaayo ku ssente mmeka ow'ekitiibwa ennyo Mathias Mpuuga nsamba bwe kibanga baana bakulumba basasuddwa ekitegeeza naawe obadde osasula balumbenga banno gwe wasasulanga balumbenga banno gwe wagwako mu inbox ya hayitawa okumugambako nti naye bakulembeze bannange tobalumba tuno tujja bitereereza eno munda bwe mba seerabidde mesagi gye wamuweereza bagiyita sabula fe bayeekolera Katongole Julius yali ku live ye mubijjukira bulungi live ezi ng'agamba yeekolera Mpuuga yamuwa ssente nnumbi yeekolera Mpuuga yawa ssente bakube Katongole Mpuuga oyinayo risiiti ng'ompa ku ssente ani bwe kiba nti ffe betulumba tuba tusasuddwa owange oyinayo risiiti ng'ompa ku ssente kuba Katongole yagamba wampa ssente oba simanyi gwe onsasula kukugambako onsasula kukugambako ow'ekitiibwa Mpuuga gwonsasula kugamba Katongole yavaayo n'agamba wampadde ssente okuvaayo okwemulugunya ku Katongole okunvumanga ate saamuvuma ze neemulugunya nga muganda ng'ofa ki nange nakukola ki Katongole n'agamba wampa ssente wampako ku ssente ye oba wazimba kati kubira ki producinga risiiti yonna ng'ompa ssente ani Katongole yagamba wampa ssente kale nawe ofuuseyo Katongole nawe Mpuuga atakusenga Katongole nti buli akwogerako abasasudde okwogerako wagambye abaana babawadde ssente bannumbe balumbe ekifo ky'obwaloopu wange bwe kibanga buli gwe balumba basooka sasula omulumba gwe ttawa wamuwa mmeka gwe ttawa wamuwa mmeka okulumba zaake nga ne gye buvuddeko Katongole yagamba nti ekimuŋŋambisaako nti Katongole toddamu kunvuma Mpuuga wampa ssente baganda bange njagala ebintu ebimu kati mutandika obbirabira mu ngeri ey'ewala Katongole yagamba Mpuuga yampa ssente okulumba Katongole ndowooza kati amazima mugalabye then ye Katongole leero yampadde ssente okulumba Mpuuga Katongole kati leero gwansasudde okulumba Mpuuga wampaddeko ku ssente era naawe Mpuuga agamba abantu musimanyanga waliwo abaana basasulwa bavumeeze gwe ttawa wamuwa mmeka kyekibuuzo ekisooka gwe ttawa wamuwa mmeka okulumba zaake era wamubuulirirako ng'omwana towange kino kyokola kikyamu toddamu kulumba bakulembeze bannange naye bwe babanga balumba gw'otayagala kibokke endowooza kyo wabula gwe bakulumba baba basasuddwa munnanga abalumba abantu ku lulwo balumba lwalaavu gye bakulinako naye manya nti naawe abakulumba ne bakugambako balumba lwakwagala ko balina ku nsi yaabwe oba olw'obulumi bwe balina olw'ensi yaabwe oli yayimirira ku live n'atuuya na bw'ati Mpuuga yabawadde ssente bakubenze Katongole naye nze Katongole sigenda kuvaawo kakali nange mbuuza Mpuuga
olwaleero Katongole yansasudde ssente enkulumbe. Be bannayuganda nze nganze yeekolera bwe ndaba ekikyamu nkyogerako ne baba munda muffe mbagambako. Era ensonga lwaki wasisinkana Nobert Mao nagamba wano ow'ekitiibwa tetukkirizganyiza enjawulo munze nkulumbira mu kitiibwa sikwambula suuti era kyensaba ne bannanga abalabakole bw'oba oyogera ku Mpuuga mwogerereko mu bitiibwa bye tomwambula essuuti tomukakkanyanga oba osanga nze yeekolera itongwa nina byesikkiriziganya nabyo emmenga naye tompulirangako ng'ow'ekitiibwa Katikkiro mulumbye nga simuwadde kitiibwa kye okuyisaawo ensonga zange nsooka kukuwa kitiibwa kyo n'omanya nti kuno si kuvuma wabula kwemulugunya. Ow'ekitiibwa Mpuuga wagambye abaana bonna aboogera ku Mpuuga baasasuddwa okwogerako ku intaneti. Nange ne mbuuza ggwe tawa wamusasula mmeka ng'amamirira zaake era lwaki Ow'ekitiibwa Mpuuga tewatuukirira tawa nobga ensonga togikutte kisajja kikulu. Waali mugambye ensonga togikutte kisajja kikulu naye kyemmanyi waalibanga wamugamba weebale kunnwanirira. Lwaki abalala bwe balumba abalala ku lulwo olaba nga kiryokke naye lwaki abalala bwe beemulugunya ku lw'ensi yaabwe babeera baasasuddwa? Naffe ne tukubuuza gwe tawa wamuwaayo ku ssente ng'alumba honorable zaake? That is the first question Ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Gwe tawa wamuwaayo ku ssente alyoka alumba ezzaake? Oba wali ompeereza ku ssente nga Katongole bwe yagamba? Lwe nava ne nga Katongole onvumira bwerere ndi muganda wo. Lwaki onkola kino ne kino? Katongole bwe yajja kulaya Mpuuga yamuwadde ssente nnumba alwanyiseeze mu miransana naye musaasidde onaamalako ne mu miransana fuggwe ne nawe tamanyi mwana wange yeekera itongwa tamanyi. By the way kano nkayisizza tamanyi nti nze teri asobola kumubula. Bwe mba ngambye kugamba ku muntu mugambako na mutwe gwange nandowooza ate siweererwa bigambo. Nange leero omubuuza Katongole ye yansasudde njogere ku Mpuuga kubanze bwe nayogera ku Katongole. Mpuuga yali ansasudde mu ndowooza ye naye Katongole jjano leero gwansasudde okwogera ku Mpuuga. So Mpuuga bw'aba ayitawa yalumba zaake ku lulwo yakikola lwa mukwano mungi gwe yakulinako. Gwe tolowooza nti omulala bw'akugambako akikola lwakuba yasasuddwa naye abaana bulumi bwa nsi ye. Okujjako nga naye wasasula omuntu alumba omuntu omulala. Eyo ensonga yange. Ow'ekitiibwa ssebo omutiibwa ennyo Mathias Mpuuga tewali asasula kukuvuma, tewaliyo n'omu. N'ate nze yeekolera nze mwetegereze nnyo vidiyo zange nga njogera ku bakulembeze b'omunno kubeera kwemulugunya si kuvoola. Era kyembasaba nammwe mukole mutyo. Ow'ekitiibwa ab'ebitiibwa mubalumbenga nga temubakoze eki nga temubambudde naye njagala okutegeeza Ow'ekitiibwa Nsamba Mathias mu politikisi w'abamatayi twavuddeyo da. Mu politikisi w'abamatayi ssebo Ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga twavuddeyo dda. Ono politikisi gwe tulimu olwaleero waffe bannayuganda naddala babanyigirizibwa kiddamu. Gwe tulimu olwaleero politics waffe bannayuganda naddala abo abanyigirizibwa. Era njagala okutegeeza ku buli buloga Mpuuga gwanyooma nti oli bw'aba ne smartphone alowooza ategeera nnyo ye gwe ensonga lwaki yadduse emisinde n'agenda ku CBS abadde amaze emyaka emeka nga tagendayo. Kitegeeza oluusi mwemulugunyengako kubanga mu kwemulugunya bwe tujja okuyita ng'okufuna ansa z'ebyo bye twemulugunyaako. Mpuuga mwamusise ne mumuddusa ku CBS yennyonnyoleko wadde yannyonnyosa
busungu wadde yalengeza wadde nga yavumye mwabadde maanyi gammwe babbuloga tabakkakkanya nga muyina amaanyi ate tabategeerera nga Honorable Mpuuga tewali gwogulira data. Honorable Mpuuga nze tongulirangako ku data. Honorable Mpuuga tongulirangako ku kyamisana. Tosobola kuntegeerera ku nkozesa ya ssimu yange ndeka oba ndowooza nnafu nnyo kitwale nti ndi musiru. Kitwale nti tuli basiru era tetutegeera. Kakati togezaawo n'okugamba bayasaamirira ku intaneti n'ebirala teri gwogulira data bwe tuba twasaamirira ku intaneti. Twegulira data ate twoleka nnyiike yaffe. Teri gwogulira mmere, teri gwogulira data. Oyagala otya okututegeerera? Oyagala otya okututegeerera? Wagambye tetulina mpisa. Tulina empisa embi. Kusooka weebuuze kiki ekyatutuusa obutabeera na mpisa. Mbadde ku masaaba leero ku makya. Naye mbaga nze naweebwako basale ku ssomero. Nga headmaster antemesa ebikata bya lumonde. Nga headmaster antemesa ebikata bya lumonde olw'okuba ndi ku basale. Bannange baba mu kusoma nga nze ndi mu kutema bikata bya lumonde. Nga nze ndi mu kusomba mazzi. Ne bantyabisanga n'enku mu ttuntu. Kyokka ng'era ne bw'aba nsobezanga era omwana omulala. Nga nze bankuba emiggo ng'omwana w'omuwejjere. Ng'emiggo gye bankuba osomera bwereere oli wano tutawanyi nga n'abaana abalala ensobi bazikola ze zimu naye nga nze bankuba nnyo because ndi mwana wa muwejjere. Naye ng'ensobi gye nkuza n'abaana abalala bazikola. Osomera bwereere oli wano osiriwala. Naye nga kumpi nali nsasula nalimanga. Nze gwe baasaayisanga essomero. Nze gwe baasombesanga amazzi. Musomesa ali nagandeterayo ekidomola ekyawakaawe ekitalina kya ssomero. Byonna ne mbikola. Ne banjeresanga essomero olw'okuba nze ndi ku basala omwana w'omuwejjere ku ssomero. Naye emiggo nga bankuba mingi olw'okubeera ndi mwana wamuwejjere mufunze nga banvunaana okuba omuwejjere. Nalweddaaki ne mugamba toddamu kunsinikirako binnyo. Namukwatira ne bbulooka nga ng'addimu kuba nno kati nkunnyonnyola omuntu omutuufu gwendi. Namukwatira bbulooka ne nona n'akakumbi nga ngenda kamukuba. Naye mugamba toddamu kunsinikirako binnyo. Toddamu kummanyiira. Nkimanyi ndi mwana wa muwejjere tewaali tuwadde basale. Ate basale gye wampa nkikolerera. Nze ntema ebikata, nze nsomba amazzi, nze nsaawa essomero, nze nsiimula ebibiina. Toddamu kunsinikirako binnyo. Omusajja oyo bamuyitanga Magala ali eyo Butamba. Nanga toddamu kunsinikirako binnyo. Nga ngenda namukuba akakumbi ku mutwe. Naye ki ekyatuusa ku mbeera eyo? Ki ekyatuusa ku mbeera y'okusiiwuuka empisa? Natulugunyizibwa nnyo. Owekitiibwa Mpuuga bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya ekikigoba kyokyo okusinga omuliro. Sooka weebuuza abaana lwaki basiiwuuse nnyo empisa. Abaana balina obulumi. Abaana bajjukiramu baganda baabwe abaafa. Abaana bajjukira baganda baabwe abali mu makomera. Waliwo baganda baffe abatakyalina magulu. Waliwo Olivia Lutaya. Waliwo omusajja gwe banywesa omusaayi gw'owa siriimu. Kakati omuntu oyo bw'awulira nti wamyetinze Museveni oba mama wa Rita oba mama wa Dami Bowani afunamu ennyiike. Kati kiba gy'oli gwe ow'ekitiibwa tomuvuma kusiiwuuka mpisa omuntu bw'ati. Mutangazeemu nti kino si kituufu. Oba bwe kiba nga kyabadde kituufu kyakoleddwa mu mutima bwe guti. Buli muntu akwata essimu ye n'ayolekeza ebigambo eby'obusagwa oba ebitawa kitiibwa. Nange byesikkiriza mu kwamba gaba bakulembeze tubadressinga n'ebitiibwa. Naye abaana abo balina obulumi. Abaana abo balina ensonga yaabwe. Sooka weebuuza ow'ekitiibwa lwaki abaana abo
bakola bwe bati. Abantu balina obulumi nkunnyonnyodde nze embeera gye bampisaamu ku ssomero. Natuuka ne nkwata akakumbi ate nali nja kukamukuba ate nze neegomba. Nze seegomba. Era bakola muvu ya kisiru ate wali ankutte. Senga n'abaamulya bakaaba maluma. So oluusi ebambeera yenyigiriza ennyo abantu okutuuka okusibuka ki. Empisa ow'ekitiibwa Mafayasi Mpuuga Nsamba. Lekerawo tulangira obutaba na mpisa. Kyogamba ffe empisa zaffe mbi ze zatta Rita Nabukenya. Rita Nabukenya bamuttira butaba na mpisa. Dani bamuttira butaba na mpisa. Yasini bamuttira butaba na mpisa. Bandi bonna abatulugunyiziddwa mu struggle eno olira mutemako amagulu zaali mpisa mbi. Bw'ogamba nti tetulina mpisa then ne Museveni omuwadde ekyanyo tumalawo tusaanyaawo. Kubanga wagajjaga olaba n'abaawe babavuddemu kati kamba kube olwedde ensinze nagisiigira dde ekifaananyi nti bali abaana tebalina mpisa. Ogenda kututtisa. Owekitiibwa Mafayasi Mpuuga Nsamba ogenda kuttisa bannankyukakyuka. Ogenda kusaanyisawo bannankyukakyuka. Bwe tulwanyisa atubrandinga kubeera ba hooliganizi. Atubrandinga butabeera na mpisa. Naawe kitaffe ky'olimu kutulangirira mu katale naye nga gw'omanyi ekyatufuula obutaba na mpisa nti yali Museveni. Okimanyi tetwazaalibwa nga tuli bakambwe ng'omususa. Tetwazaalibwa nga tulidde ennumba. Naye Museveni yafunyaza feesi zaffe. Museveni yatuleese obulumi. Museveni yatuleese obukambwe. Kaali bw'okeera n'okola statement. Owekitiibwa Mafayasi Mpuuga. Tegalina mpisa. Ogenda kututtisa. Omusajja ajja kutuwamba. Ekirala tolina na nsonga lwaki kakati wabadde ojjayo bassekkirimi oba abaana bali mu makomero. Toddamu na kuboogerako baveeko. Kuba wagambye ekyabasirya butaba na mpisa. Olaba naffe bwe wasigaza. Oli mu kutulangira butabeera na mpisa. Olinganga ali mu kutuwaayo. Mikono gy'omumpembe nti ne wanaatusiba olwedde Mukama waffe. Yatulangira dde obutaba na mpisa. Yatulangira ddanga bwe tutategeera. Yatulangira ddanga bwe tutalina Musa. Ffe b'empisa ndi okusinga Museveni afutimudde. Okakasa ffe b'empisa mbi okusinga Museveni atutemudde. Aba NRM batutta. Batukuba emiggo bwe batusanga. Tutuusa okuddukira ku mawanga. Tutuusa okwabulira ensi zaffe. Tulesa oluusi abaana baffe emabega. N'obeera nga tomanyi nakyo ogenda kulya. Ffe b'olangira obutaba na mpisa ggwe alina n'ekyokulya ky'emyaka 10 egijja ate okizze mu kalulu kandi. Nze gw'olangira obutaba na mpisa. Gw'omanyi ekyanfulo, gw'omanyi ky'oba n'enjala ennuma. Nze njagala tuggyeko mangu Museveni tusobole okweddiza ebibanja byaffe twerimire emmere tulye. Gw'omanyi ky'oba n'enjala ennuma. Kakati oluusi musengejje ng'ow'ekitiibwa. Mulekeraawo okutulangiranga amagufa. Waliwo ensonga lwaki tetulina mpisa. Naye tukyabuvunaanyizibwa nti nze bwe mba adressinga mwenga abakulu. Basaba busabi era sibambulako bitiibwa byammwe. Naye yeekolera itongwa. Sigenda kutambulira mu kakiriipu ak'abazzi ba bikolobero okuntegeerera twakuttirani. Abazzi b'emi nabbako ewuwo. Kufa ani yabbako ewuwo w'enkyukakyuka. Akuffe musajja ggwe ani yabbako ewuwo gwe tokolobezangako. Gwe tokolangayo kikolobero kyonna era tujje wano tubyogere. Oli wa mukisa nti ze yeekolera itongwa ndi wanjawulo. Soogera nnyo ku bulamu bwa muntu personal life ye. Ne bwe tuba tunoonya abakolobezi naye mu bakolobezi mukulu mw'oli. Nkiddamu bwe biba by'abakozi ba bikolobero. Naffe tukimanyi nti mu bakolobezi mwebali ate nga si musango toli malayika. Naawe oli kitonde osobya. Sebo by'ogamba mbwa tetugenda kuddira basiba emisango bakolobezi ogenda kutuseera. Museveni atuyita bayeekera. Museveni abamu atuteekako gya bubbi. Abamu atuteekako gya kkuba bala. Ali naye wozza okukatiriza nti bamenyima amateeka. Twagamenyawo Owekitiibwa Mpuuga nabbako ewuwo. Ani yabbako ewuwo? Gundi yabbako ewuwo. Mbuulire yabbako ewuwo kufa.
Mbuulira gwe baali bakwase ne muko omusajja kufu nti yeekolera yakola ebikolwa ekugulu. Tetukuli bakozi ba bikolobero w'ekitiibwa ennyo bwempa ekitiibwa ennyo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okuggyako ng'okwagala Uganda yaffe tekitufuula abakozi b'ebikolobero. Kujjako ng'okwagala ensi yaffe tekitufuula abakozi b'ebikolobero. Mugamba tulina okukozesanga olulimi oluteesa nga tuba adressinga aw'ekitiibwa. Olulimi oluseesa naluleetako awo ng'enkya nga wabula ennaku 3 Christmas etuuke. Ne ngamba ow'ekitiibwa tubadde tusaba oli mubaka omusikemuko akasente katonotono negiba emitwalo 2 ow'ekitiibwa Nsamba tuzze abaana b'abasibe ku masomero. Nasaba busabi kwali kuteesa nti baganda baffe abamu bali mu makomera naye abaana baabwe balina era bye bajjula somehow. Nga bw'oddayo wakaawo ow'ekitiibwa Mpuuga abaana bo ne bakkulisaayo naye mugenda okulya ebya ssava. Abaana bano lwaki nammwe ababaka temwekolamu omulimu ne mubatuweera ku bya ssava ne tugamba nti abaana b'abasibe n'abaana b'abafa mubatuweere ku bya ssava. Baali lulimi luteesa. Mpuuga wayanikula kaali mmale kujjukiza nti tawa baamusiba omwana we tasoma si ye yakulwanira olutalo jjuuzi. Nakyo mmale kikujjukiza nti omwana wa tawa tasoma. Mmale kikujjukiza nti abaana b'Olivia Lutaya balina okugenda ku ssomero. Nakyo mmale kikujjukiza. Mmale kujjukiza nti abaana ba Bita Nabukenya ababaka mu basondeyo ku ssente bwe nakireeta. Ng'ekirowoozo w'ekitiibwa wakyanikula wanoonyako ku ssimu yange ombuuza ekirowoozo ekyo kireetedde mu mutima ki era naawe ompe endowoozayo. Then oluusi bwe tujjanga nga tuli bakambwe manya ekintu kimu tuba twagezaako kuteesa ne bigaana. Tuba twagezaako kukwata ekkubo ly'okuteesa ne bigaana. Otherwise wenjogedde obubi nkwetondedde nnyo era sikuvvodde naye naye toddamu kuvvoola bantu, toddamu kuvvoola balonzi. Era mmwe bannayuganda bannange naddala bakomentaazi temugaana okukomentinganga ku nsonga gye mutakkiriziganyizza nayo. Temugaananga okukomentinga ku nsonga gye twakkiriziganyizza nayo. Gye mutakkiriziganyizza nayo. Oyagamba mutuba weebuula mutukosenga lulimi lwakuteesa. Bwe nateesa nti bannange mutuyambayambangako ku baana b'abasibe. What was your response? Twagamba mutima mulungi. Buli mubaka osobola mutugambira ng'osabye busabi sina tteeka kuba gwe bakuwuliriza gwe boosi waabwe gwe katikkiro waabwe. Bayogeddenga nabo mu mutima mulungi. Bannange abaana b'abasibe baffe tusaba buli omu alina k'alina. Bwe nakireeta kyali kirowoozo kibi. Nenojja banywa amalwa bajja banywedde amalwa gwagagula gwe mukrisitu gwe anywa amalwa. Nze yeekolera ndi musiraamu sinywa mwenge gwe anywa amalwa ndowooza. Wamma wenjogedde obubi baganda bange ne bannyinaze neemenye neetonze munsonyiwe munsinza aliwa bitono. Naye omuganda era agamba nti ogutaggwa gubuula nnyo abataka era njagala weebuuze nnyo lwaki eno palamenti eyanguyidde nnyo Museveni. Bwe mukimanyi nti Nuupu y'amaanyi nnyo ku ground nti eremye Museveni naye ate mu palamenti ye palamenti esinza okwanguyira Museveni. Omulembe gwa Bobi Wine gwe gusinza okukaluubiriza Museveni mu bantu naye ate omulembe gwa Nuupu mu palamenti gwe gusinza okwanguyira Museveni. Ani leader of opposition who is responsible? Abaganda bwe basobya
kabaka obwanga akutunuuliza Katikkiro nti lwaki wano Abaganda bakoze bati. Kakati oluusi abantu bwe bafuna okwemulugunya kwabwe bannyonnyole nga ggwe ategeera ennyo ffe tuba batamiivu nga bwe watuyise tuliriko ennembi tulirikere baanikule n'obuvunaanyizibwa abantu. Kubanga nawe bw'onaabaddamu ng'ekikere bagenda kuba bakufudde ekikere. Nze yeekolera itongo wenjogedde obubi nsooka okwetonda. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga wenjogedde ng'owulira nkuvvodde nkwetondedde sikuvvodde sikuyisizza mu maaso era w'owulira ng'onyiize wenjogedde obubi nkusaba onsonyiwe. Nereka kulowooza nti buli akwogerako abeera asasuddwa okuggyako nga naye wasasula ttawa okwogera ku zzaake. Tawa mu kwogera ku zzaake ayinza okuba yakikola lwa mukwano gwe yakulinako nabwesimbu alimanya naawe abakwogerako baba na bulumi bwa nsi yaabwe si wa musaala. Ne Katongole yagamba wampa ku ssente mbembu Katongole oba mulina lutalo kize naawe ate olwaleero ndi mukulumba gwe kati ale simanyi oba Katongole yansasudde nombi nkunnyonnyoleko kati that is me. Wesikkiriziganyisiza na muntu mugambako neonalebo zake yagwa mu kafuba ka mungi namugambako buli omu mugambako. Nze tewali boosi wange ebirowoozo byange byebiboosi byange era byebiŋŋamba genda otuula oyogere. Bw'oba wangulira essimu jjo ŋŋambe kino tokyogere oba bagwangulira ddata oba gwangulira emmere kusoomozebwa kwonna kwe tubaamu. Oba gwe abinkolera then jjo ŋŋambeko oba si gwe abinkolera tolina moral authority ŋŋaana kuyisaawo ndowooza yange. Oba ndi mulalu oba ki ndeka n'endowooza yange. Nga bwe nagamba ku Honorable Zaake nze nagambako ku Honorable Zaake lwe yagwanita Amongi mu kafuba myaka ndowooza kati ng'ebiri. Tekatunyumidde ng'abakwagala ennyo bantu abo bakuba nnyo emiggo tobeesembereza ezo nsolo. Obeera gwe wali ampaddeyo kasente mukulu gwe wali ampaddeyo. Wama baganda bange ne bannyinaze munzikirize ndowooza tuwummulire wano. Mpozi n'ekirala leero tubadde tulina okugenda okukyalira Ssanya naye ate Luzira tulinayo Olivia Lutaaya tulinayo n'Essanya naye leero olunaku lw'abalenzi bokka olunaku olubagatta bonna abasajja n'abakazi lwakusatu netugamba kijja labika bubi okugenda okulaba Ssanya Olivia tetumulabyeko tekiwa bulungi maki makulu ate n'akasente kabadde tekannawera n'akasente kabadde baganda bange ne bannyinaze tekannawera ak'okukyalira Ssanya ne Olivia Lutaaya ku lwokusatu tubadde bakugenda leero nye sente tezinnawera kyekisooka. Ate n'ekyokubiri ng'ovudde ku kya ssente twagala twasaze tugende ku lunaku olubagatta bonna abaami n'abakyala nga lwakusatu tulabe Olivia then tulabe n'Essanya naye akasente tewali baganda bange munkwatizeeko buli ali ku live eno temudduka nze nawayo okwefuula endogoyi buli kimu nkiyembemu omutwe buli kimu kisolooze buli kimu kikuŋŋaanye. Kati bw'oba olinayo kwolina gwe munnayuganda munnange munnankyukakyuka buli ali ku live eno kantereko ku ssimu eno 0701 704 888 0701748828 kasente tekannawera baganda bange munnyambeko n'olwoya lwa munnyindo ennamba ereeta Abdul Kikomeko munnyambeko nsabye busabi nakitandika munzikirize nkimalirize tutwalire ku baganda baffe sukaali tubatwalire ku muceere tubatwalire ku ŋŋano tubatwalire ku munnyo tubatwalire ku migaati tubatwalire ku bulubani. Lwaki ffene bwe tusobola okulya kanyama nga bbeeri tebasobola kukalyako balya mujanjaalo
balya mujanjaalo gubeeko omujanjaalo gwe gwolya naye omujanjaalo gwakawukumi ate ogutaliimu yadde butto gubeeko omutali butto nga gwo gwennyini mujanjaalo gwennyini nga bye twalyanga ewaffe mukyalida naye ebijanjaalo babibuuta mu supu tasobola kunoonyamu kijanjaalo mu mmere gye bamuwadde wabula ye kasitaafu n'amazzi agalinga omusaayi aga redio omukwafu kiba kiwedde twala nabo balye kanyama nabo balye kaceere nabo banywe kasukaali balye kagaatinya kaliko blue band tubateereyo ne kasente akanaaba kafisseewo ku reception kabayambeko nkesi taagala kuwola kawunga nage omusirikale ntumizaako ku mmere ebweru towola ku akawunti yange tubateereyo kasente ku akawunti siza ezeeruzira bannanga alina kyalina nsabye busabi siragidde nga mmenye ku mavi mbadde nsaba busabi kinteereko ku nnamba eyo 070 7 4 8 0701 748828 amannya ereeta Abdulu Kikomeko naye simanyi lwaki bwe tutuuka ku nsonga ey'okusondera ku bannaffe abali mu bwetaavu tuba tubaddeko abantu 100 ku live oba 3 batema bonna batema okutaali badde musango beerawo bw'oba togenda kuwaayo waakiri osaasaanya obubaka butuuke ku oyo abadde ayinamu lwoya lwa mu nnyindo bwe tutaabeerere mu bantu baffe ani anaababeereramu bannange mbasaba busabi ndowooza tutandike buli omu konna koolina tugenda kweyanza Sugar Brown wammanyiiza nno ku nsonga z'abasibe sweetheart wammanyiiza ku nsonga z'abasibe nange njagala kubugabirizi ku lwokusatu kiggwe kive mu ddiiro ate tugende ku birala tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako nsonga y'abaganda baffe njagala eve mu ddiiro babatwalire ebintu byabwe ku lwokusatu n'akasente akanaaba kafisseewo oba 10 oba 2 oba mmeka bannange kiggwe n'ekyo kuba akafaananyi nga buli ali kuno olese ekyoleetayo bannange nsobola okuva ku live eno ng'ensonga tetugimaze nga tetugigusizza mbasaba busabi baganda bange ne bannyinaze tugenda lwakusatu mukwano ku makya mwesigwa Alex Lydia tugenda lwakusatu Sulaiman Mbuga ngambye read again enamba eri 0701 748828 070 7 4 8 waliwo nampeerezaako omutwalo kuba amannya sigala bye neeyanza nnyo neeyanzeje gwatalina Airtel agala okukozesa MTN eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ennamba ereeta amannya Abdulu Kikomeko naye ya MTN ereeta Abdulu Kikomeko neya MTN ereeta Abdulu Kikomeko bannange nno sigenda leero kubaviiraka nga sifunyeeyo kasente nze ndigenda mu ntaana nga nange waliwo abantu beŋŋamba nti ono munnange yannenyumirizaamu nti nakozesa ka platform ke nalina okulaba nga naye luzira gyali wadde nga obusibe si kwejaka naye atilisiti ng'alinayo ku katooke twagala omuceere ensawo akasawo ka kilo 5 twagala sukaali akasawo ka kilo 5 twagala amatooke twagala emigaati twagala blue band n'akanyama n'akasente akakalu ak'okuleka ku akawunti zaabwe komera babagirengayo mpolampola babatumize kye baagala okulya kiwanuka Vincent angambye nze ntaddeko thank you so much my brother weebale nnyo weebalire ddala oyali ku live eno teekako konna koolina baganda bange yes waliwo wano John Kamoga agambye ku Mande ajja tuteerako emitwalo 5 barakallahu fiikum Yesu akuddizeewo Sugar Brown yakanziruke nga natandika 6 Sugar Brown nno tolina gye olaga nnyabo bino bimalanga mukwano bino bimalanga bannange munnyambe kana akasonga tukaguse kana akasonga tukamiringule ku lwokusatu ekyo kiggwe
ne leero ne bwe twaliyagadde okimala katugambe nti era abawala n'abalenzi babakyayira olunaku olwaleero. Era ssente wabadde tewali, zibadde tezinnawere zikola ekyo kye twagala kikolebwe. Kubanga ebyo byonna mbyogedde naye ate tulina okufunako n'akamotoka ke tupangisa akabivuga. N'ekirala bw'oba olinayo akamotoka akasobola bituvugira ku bwereere nga tukayiwamu mafuta, tweyanzizza nnyo naawe, tweyanze sindika. Jamila tuteereddeko ssente mmeka zino? 20 lindako 3. Jamila tuteereddeko emitwalo 39. Tweyanza nnyo, tweyanze egi. Nazziwa Prosi tuli mu kusonda kasente kagenda kukyalira Comrade Sanyi Ruzira ne Olivier Rutayi. Bakulumuddeyo emyaka 2 egisoba. Twagala kubakyalirako kubatwalira ku matooke, muceere, sukaali, kanyama, migati, bulubandi n'ebirala. Ku lunaku olwokusatu tubadde bagenda leero naye akasente kagaanye okuwera. Akasente kagaanye okuwera baganda bange ne bannyinaze. Munyambe mu ntikkula omugugu guno. Ennamba eri 0701 704 888 28 0701 74 88 28. Amannya ereeta Abudulu Kikomeko. Bwayagala ya MTN eri 0773 97 17 57. Sugar Brown ne Olivia tugenda era yezimu ku nsonga lwaki tugaanye okugenda leero nga tulaba tetuyinaawo bye tuyina biri awo. Ate nga leero luba lunaku lw'abasajja bokka. Kati olunaku olubagatta abasajja n'abakazi okukyala luba lwakusatu. Kati nga tekikola sensi yonna kugenda kukyalira ssanya nga tuyinayo ne comrade omulala omuwala anaakiwulira ati tetwamusuulawo. Ate n'ekirala yagambye tumutwalire bazita bidizi. Olivia yagambye abanaagenda bamutwalire ku bidizi nga nnyingiko kubanga eri alukaaluka obutiiti ne bumubuzaabuzaako mu kkomera gyali mukazi wattu alukaaluka obutiiti. Yagambye tumutwalire ku bidizi, bazita bidizi oba obutiiti buno bwe beesiba ku mikono oba n'obuteekako amannya mu leetaazi nti ayiraavi byekolera oba olwanya ŋŋamba nange simanyi obutiiti. Ne buno abakyala bwe mwesiba mu kiwato nammwe mutegedde sigenda kugendayo byaffe byabakulu abaana abato mulindeko ebyammwe enfumba. So Olivia yagambye tumutwalire ne ku bidizi. So nsaba alina kyolinako kitereko. Namba eri 07 7 88 28. Tugenda ku lunaku lwakusatu oba bitwalibwayo ku lunaku lwakusatu. Gende Olivia Rutaya ne Sanya. Ya MTN eri 0773 97 17 57. Kyonna kyolina eri zireeta Abudulu Kikomeko kigenda kunnuma nnyo okuva ku live eno nga sirinaako lugendo lw'entambudde. Buli aliko kale, buli ali ku live eno teekako kyonna ky'osobodde, kyonna ky'osobodde. Nsabye busabe mmenye ku mavi. Ate naawe atasobodde I can understand ffenna embeera etuyitamu waffe, naye nsaba teweesisigiriza gwe ali ku live eno. Konna k'osobodde kantereko. Kirifu Kangava agambye agera kunterako 5,000. Kirifu onteereddeko oba mu kusuubiza nyanve wano nga nkwebazizza. Kirifu Kangava agambye 5,000. Gitudde oba onsuubizza nyanve wano nga nkwebazizza. Mwesigu Alex agambye before Wednesday nja kuwayo ku ssente muganda wange. Masha Allah. Allah mulungi insha Allah. Katusabe tukisobole okutuukirira. Maama wange Anifa Mutebiina. Konna k'osobodde kantereko. Konna k'osobodde nja kubeera musanyufu nnyo nnyo. Tokka ne kinnetiwaaka kyagala kuntimawo. Ani omulala? Kabanda Sadiki agaye sompe ku namba nange ntekeko 2. Kabanda Sadiki namba eri 07 7 8 28 28
0701 74 88 28 0704 748 amanya leeta Abdul Kikomeko gwayagala ya MTN ni keso inaku MTN eri 0703 97 1757 0773 9717 still eleeta Abdul Kikomeko Fadi angambye pini the number enamba nagipinizeeko mukwano enamba eri pindi muganda wange namba weeriawo but I have put for you something but it is small but I will try. Barakallahu fikum muganda wange Sulaimani teri kirabo kitono nkiddamu Sulaiman teri kirabo kitono Bayibuli yakyogera lunye nti omukazi omukadde yawaayo eppeesa yawaayo okusinga abagagga teri kirabo kitono muganda wange kyonna kyoweereza kinene nnyo ne bwe luba 10 ne bwe giba 5 ne bwe kaba kakadde ampadde akakadde ampadde 10 ampadde omutwalo ampadde 10 singa mwenna muba munsanze yekolera kakakadde webale tuweereza wallahi mwenna muba mumpadde kyekimu teri kirabo kitono era barakallahu fiikum Allah akuddizeewo anange enamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 eyo ye MTN eleeta Abdul Kikomeko then enamba yange eri official 0701 74 88 28 0704 28 nezireeta Abdul Kikomeko Kabanda Sadika ngai bwe mba njagala okuwa omuceere nkoze ntya nsobola okusindikira kwasaganya ebyabasebe national osobola okuntwalira ku kitebe ku national platform nenkubuulira gwogumpeera kubanga munnange twekekamu onsonyiwe si mu bubi n'omanya obulamu bwe tutambulira tinyinza osindika omuntu munnange gy'oli abadda obimanyi ne bamulya amanda oba ne bamukwata nti yeekolera yattisizza omwana w'abantu oyo yeekolera akolera Museveni so mu mbeera eyo mbaasa okukubuulira office mw'ogutwala ku national platform essebo ekamooca Nakibuuka Justin nkutumiddeko mukwano namba yiyo Kabanda Sadiq enamba yange ne ya Airtel gyempinize eri ku WhatsApp tusobola okuconnectinga bannange mwagala nve wano nga sinage bunye era kintu kikyantuddemu nswale tiyekolera yesimba mu kyokusondera abasiba akamere ne bimulemerera nswale nze mwasalawo nswale nze ntambulenga nga mu bantu nga nswadde nga sikyali munsa mwagala nswale kale kanswale ate babimunjagaliza namba eri 0701 7488 eleeta Abdul Kikomeko toyanza nnyo muganda waffe Kirifu Kangavve barakallahu fiikum oyo Kirifu nno Kangavve mukwano gwange asobola leero okugamba nange ennaku ze nninamu ebyensongowa tukate nkya n'olaba nga atakuwaddeyo omutwalo nti data wuuyo beeta noga ya Rabbi waliwo atuweerezza 2000 waliwo atuweerezza wano omutwalo 1500 mwenna mwebale baganda bange Omukama Katonda abawe kye musinga okwagala waliwo agayina Honorable Zaake yagambye nti bafuutu soja basaana kusiimuula butebe naye bafuuse ekizibu baagala kutuula mu ntebe mutuufu balungi kulya balungi kukola mirimu naye babi kulya tujja basiimuuliranga munnange Mukama abawe kye musinga okwagala
ate mmwe abayonje ennyo ffe tulina obbasiimuulira obutebe volaba nze wa mpr nze sibeefasa na kubeefasa nti mpaayo ku data mumpaayo ku data kwayagala okumanyiirira nze tewali mp yali ampadde ku ssente okuddako Honorable Shamimu Malembe ye yali ankubiddeko ku kasimu naŋŋamba yeekolera we bali kuweereza kaddata kaako jege kati sirina yali ampadde ku ssente so sirina nfuga n'omulala yazimpaako emitwalo 10 enkya n'asobya kuzzo kwe nagula data amukuba simanyi ompita mmere era tompanga obusente ng'olowooza nti ogula omusajja yampa emitwalo gye 10 enkya n'asobya enkya kwe nagula data amugambako nti nedda kino kikyamu osaaga nange amba muganda wange waswala omutweyanzizza omutwalo gwaffe barakallahu fiikumu ewaswala mwatuteereddeko buli ogumu 5 gwe mbagambye waliwo wano agambye nti kakati naawe oyagala otubbira okumannyoka atalina ssente alunda embwezo ng'olina ssente gwe kidoli gwe aganda baffe bali mu kkomera bagulira ng'ezajjaka na saazibba ng'eza piki saazibba ng'eza mukazi wa wayiza saazibba olina ssente gwe agira ettwe limulinga emabega w'embizzi olina ssente gwe n'akubba byoya by'olina mu nkwawa ekyobugagga ky'olina byenkwawa na mutwe munene ogulinga ebboofulo na mutwe munene ogulinga ebboofulo ebyoya mu nkwawa babibba oyagala kunsiriwalirako atunulanga emabega w'eggunju nnyinda emulinga eggombolola y'ebizibu amatu gamulinganga akannya ka ttooyi z'omukyalo naawe gwe bakubba gwe omunaku masiikiini obulana kwerya nkuto olw'okuba tolina nakyolya naawe yagala tebbira olina ssente gwe atunulanga endooliito y'ebizibu nnyinda emulinga akasaddookiro osiriwala neitongwa bamumanyira mumanyira abo balunguyirizi bemwamanyira omumanyiira naye nzerwanira ezange bwe kasita onkwatako nswamiza n'okuwummuza omulamwa nendyoka nkuwa wamazzi namba eri 0701 74 8828 njagadde nnyo okuva kalaivu kano nga tufunyewo ku mpeke naale nnyo okuva kalaivu kano mikwano nga tufunyewo ku mpeke ennamba eri 0707 74 28 amannya ereeta Abdul Kikomeko neebaza bakwano baffe bonna abakatambula naffe olugendo luno olw'okusondera baganda baffe Saanya ne Olivia Lutayo okulaba nga bafuna akammere mu kkomera gye bali nze Peter Pan kyekiri omuganda nge kansubire nti embeera ekutwala maidadi saana ngambya ku bantu abasondesonde ku ssente ku lunaku olwokusatu tugere tukyali baganda baffe Gerard Kateregga muganda wange osanze ngenda kunyuka olaba tuli batukyalukana okonkonawo liggulirwawo nga bambi bisusunku byolaba nga weevuma munaabo omulaba gwe tuliko gwakusondayo ku kasente tutwalye ku baganda baffe mu kkomera ebikozesebwa tulinamu muceere kasawo sukaali kasawo tulinamu emigaati tulinamu zi toilet papers tulinamu eŋŋano tulinamu bulubandi tulinamu ne kasente akakalwako okuleka ku akawunti zaabwe ez'omu kkomera babagirengako mpola lwe bakooye okulya akawunga bagambe tugule kino tugulizeeko kino yes akanaaba kafisseewo nga tumaze okugula ebintu tugakakolamu ekyo mpozi n'okufuna emmotoka egenda okutuyambako okutwalayo ebintu ebyo mu kkomera yes era ne nsaba gwe alina emmotoka osobola ogitwazikako ne bayiwamu buyimafuta ebintu ne bigenda yenze yeekolera itongwa sobola okugana neeyamye kino neeyamye sente z'emmotoka mitwalo nga 10 eza sukaali ez'omuceere ez'emigaati so kyonna kyeweeyamye oba kyonna kyotuweereza tugenda kukyeyanza yenze yeekolera itongwa tweyanziza nnyo tweyanze ejaloze media nkutumidde namba eri 0701 abali ku YouTube bisode gipiringire namba eri 0701 74
0701748828 in names of Abdul Chikomeko. Gwatalina Airtel ng'ozirinako MTN so tutera ku 0773 97 17 57 in the same names Abdul Chikomeko. Nsibe bulungi zengenze.